beetaaga abeeko omusomo ba training ey'enjawulo gy'ayitamu curriculum eteekebwewo twewala ebizibu ng'ebyo. Era ogenda okuwulira oli yakubye omuntu kubanga yamwagalidde omukazi, oli akubye oli kuba abadde ayagala obusente. So embeera eyo tusaana tugiveemu kuba tegenda tukola bulungi. Abantu bangi bagenda kufiirwa obulamu bwabwe olw'abakwata mmundu, abasiwuusa empisa, abeekolera nga bwe baagala. So tuvumirira nnyo ekikolwa ekyo kubanga bubadde bulamu bwa muntu oyo gwe basse naye abadde ne famire ye, abadde n'abaana be. To Musimi Ambrose, who's on the run. It's alleged that he has been guarding that petrol station, at the BAM petrol station, and the security company is Tiger Security Company. It's just unfortunate that he really took advantage of the situation, and an unspecified amount of money is suspected to have been robbed. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.